office nga Oulanya yagiflashinga gwe noti okugiyingira kitegeeza oli mulogo wa baluwa okusinzira ku ddogoli ye ng'anite alabanga eri ewakyaliyo ebizibu ennyo ate byatasobola so atagenzeeyo asinga okusiiga ekifaananyi ky'eddogo mu nsonga z'eggwanga Gyeguyingidde bukyanga judicial system ebeerawo mu Uganda ye Chief Justice asoose okulaga omutindo gw'ekibogwe mu byafaayo bya judicature mu ggwanga nawe abba ogulwadde gukuba ng'oli kitugumu basobola okuddusa mangu eggulu n'okola ki n'owonyezebwa okusinga bakujuliza okutwala mu America bonotuukira mu America ng'owedde sawa 17 oli mu nnyonyi ng'owedde Robert Mao ekirwadde kyamukubira eggulu yali afudde paka UPDF yaleeta helikopita yaayo yamuflying wuuyo agakaani nga Lacho hospital tesobola kuwonya bulamu bwani Robert Mao kati lwaki onyiigira bali abaana ate nga mwalimu n'abakyolini ekyo ekifaananyi ekyokungulu kyasiigiddwa okay era damage control yakoleddwa but mu mutima gwa Gyeguyingidde mulimu obusungu bwe yali ayogeza butasobola kujjawo mu kiseera kino mu bwangu bosi we yamugambye genda ozimbe ekifaananyi ekyo ekya reconciliation saagala kuntaanulira baganda mu kiseera kino n'ebizibu ebimala n'Oulanya bw'atyo bwe yasarendalinga ng'ekyo kyalina okukola ki kyalina okukola UPC nga terina lugendo jjaji yagisalako n'agizingazinga n'agiteeka wano naga tetulina kyakukola naye okusigala nga mulamu katukole ki so anti ye bode yokka esoose mu Uganda okubaako n'akasente akaweebwa abakungu bazinga ababaka ba parliament abantu abalinamu akasente ate baweebwa akasente okuwerekera munnaabwe kyagenze mu byafaayo era bino byabufuzi sente zaki kyagenze mu byafaayo buli mubaka afune $3 abaka bakyoli $3 nga mu 2 okungubagira munnaabwe so bw'okola statement ng'owetondera NUP era oba ogenze mu nkola ey'ekigunjufu era tusobola okuwa respect naye ebyobufuzi byawano olw'okubanga byagaga bigaawu nnyo byavunda eyo statement sigimusuubiramu okwetondera NUP naye nga kyalibadde kikulu nnyo ffe twagendangayo ne Robert Mao eggulu nga talina na nnyumba watusuza tusula mu woteeri nga tusula mu naye nga party president wa kibiina okiwulidde yali mubaka parliament emyaka 10 yali chairman 5 nga talina nnyumba Nobody bonna gutolaba Oulanya tenaba kuggwa tenaba kuggwa naye nga adde mu parliament kuva 21 myaka 2 kuva 21 ali mu parliament mwenaba na flash in Uganda kwituli kompoti community wa mune mukulu General BigirwaMoses and I was very proud when he said last time he's a Mnyoro man na nkwade yakulira mukamuli ne busoga nenga hello producer please the sound and make it clear so once again good morning all our viewers mwebale nyuma mwebale kwekumira ku mpewo ate mwebale kubaawo onaku lwa leero nga bulijjo tukomeyo okubaweereza ku mkutu the flash lecture in Uganda febani abachali abalamu olunaku olwa leero ensonga nyingi eziri mu ggwanga ezibindabinda atusubira omulambo gw'omugenzi Jacob Oulanya Alphonse ajja kuba gutuuse ku Ntebe airport nenge it was surprising minister omu yagenze n'atugamba nti omulambo genda kuyita mu VIP ne tubuuza olabyeyo kago eyita mu VIP mulamu bwonna there is no cargo there is no dead body that comes where people have seated no kyebagenda okukola kyendowooza nti bajja mu receivingira ku tamaka ekiyayise VIP nti kago bweva mu nnyonyi ambulance ya A+ oba funeral service gye banaabawadde omulimo jjukira babawadde $226 bajja casket bajja girisivingira kutamaka wansi tamaka kitegeeza wali ennyonyi weekola ki landing weebeera awo wansi awo tewatuukika then guyite eno gujje mu VIP mu VIP tegujja ku nati minister babalanda mwennyini bagufulumye bufulumye bwe bati gujje Kampala nti gugenda ku naye tulinza abagenda okuba akadodi awo naye gavumenti eno nzibi anyway buza kuba tulaba lwegenda okutandikira awo gwe mulambo gwanya tukusubira anytime guyingirako the same time
tunabe tule breaking ebyakatuntu anytime tugenda bibatuusaako na okulaba Anita Amongi yagamba office tajja giyingira. Okusookera ddala kasooke mbabuuzeeko bannaffe abatulaba abagoberezi b'omukutu guno nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Olwaleero eddoboozi lyange lijja kubeera wansi omukka nsika musike. Omugongo tegundi bulungi era nga ababadde ku Facebook yange yesterday mulaba ebifaananyi bye napostinzeeyo. Nabadde mu ddwaliro okulabika nga bakupa no beatinga kubanga bwe nali mu CMI bampetamu bwe bati nga mugongo ne gufuna problem y'amaanyi. So nakati nkyanyiga biwundu era mujja kunsaasira nja kubanga soogera nnyo. Okay. Treatment gye ndiko omusawo yangambye era singa sebadde program eno ndi supposed kubeera waka so kempumulemuko. Omusawo yangambye at least 2 weeks. Okay. nga ndi wansi. Naye nga ndi musanyufu okubeera wano mwebale kugoberera. Omugongo gunuma naye ate n'amaaso nago gakola ki? Gakuluma. Nago malwadde n'olubuto bwe lutyo kwegamba state body yange yonna yagikurashinga. Yagimaliriza. So kati lutalo lwendimu lwakulwana nze kubeerawo nga muntu. Okitegeera. So mumba temundaba mu struggles endala mumanya nti nze musajja anafuyiza. Okitegeera. Kati nange strugglinga okubeerawo ng'omuntu. Naye ndi musanyufu okukomawo wano sebo dokita. Okay, kirungi nnyo nga bulijjo mubeere nga muli ku alert mukitegeere nti Jeno Bigirwa mwali azze olunaku olwaleero. Naye ng'ekiyinza okutuleeta nti twetaaga kulaba ku mulambo gwa Jacob Alphonse Oulanya. Kituufu tunaagukubako eriiso oba bagufudda dda mu kalo tewali. N'ekyokubiri Jeno Bigirwa nga kino munaffe management ya Flashlight Channel Uganda nga twabategeeza nti omusajja ono amaaso gamuli bize awamu n'omugongo gwe baaweta ne bagumenyaamenya. So nga nabasuubiza nti his expenses because eriiso twalibalira million nga 3 kitundu million 4. Yes. So please whoever can contact Jeno Bigirwa or contact us as the management. Omusajja ono bimamala byamutuusaako kumutulugunya okunaku yayitamu. Now results are coming right away. You who is there and me nanga ali wano mwena abatwetodde, let us tutandikeko omanyi okuddiza community yo kikulu nnyo. Support him in any way where you can. Ajjanjabibwe amaaso awamu n'omugongo gwe baaweta. That's the relevance of Kufe Banafla Channel Uganda okulaba nti we need these people in the next generation. Tetwetaaga kutuuka ate nga tuse ku buwanguzi ate nga bajono tebaliiwo. So olwaleero twali pinize enamba zaffe ku screen. Abantu ne basobola okukola ki? Obusobozi n'atandika ocontributinga. Tusobole okurikavaringa naffe kubanga ensonga y'obulamu nsonga nkulu nnyo. Nze mpulira nga mugongo gwankutudde nnyo tosobola wadde oba tolina shawa waka tosobola kunaaba ng'onaabisa bbaafu tosobola situla wadde ekikopo ky'amazzi. Okitegeera. So embeera si nnungi. Nja kusaba tupiningeko ennamba ku screen. Abatuddukirira batuddukirire. Olaba kati ne okolola obukolozi mba nsika omukka nga ngujja wala nnyo era mba neekosa mu mugongo eno. So tukwasize wamu. Tukwasize wamu tusobole okutereeza obulamu bwa Jeno BigirwaMoses. Era weyongere abantu era okubategeeza nti you need that service, you need to be helped. Omusajja already yakwavaza ebintu byo. Njagala okutegeeza nze mu M7 simanyi kye namukola ng'omuntu. Kubanga bino ebisigadde bya bufuzi bya ggwanga. Naye toyinza kuddira muvubuka mutono omuteekako ekifuba module eyo. Okitegeera. Buli kimu ekikye n'okitwala n'oyingira n'obulamu bwe bwennyini obw'obuntu nabo n'obugootaanya kwegamba kinamukola ng'omuntu sikimanyi. Era singa nkimanya. Kubanga bino ebyokubeera mu presidential office gy'alimu. Ebyo alina oku-expectinga criticism zina okujja. Ate teziwoneka. Because is holding public office. Office eyaffe ffenna. Singa tubadde tumulumba ku office ye ya managing ente ze Lwakitula ne Kisozi. Awo abadde mutuufu.
kubanga tuyinza musalirawo ku sente meka anazitunda, tuyinza musalirawo ddi lwatunda, tuyinza musalirawo bungi ki bwanalunda, okitegeera. So mweyo embeera ne tubanga ensonga zino teyazitutte nga muntu kubanga aba atunyiga nnyo atu-affectinga nnyo. Nze ndi extremely affected nnyo. So nja kusaba public mukole ekyetaagisa. Okay. Public tukole ekyetaagisa okuba nti Geno Bigirwa ajanjabiddwa addewo nga bw'alina okuba. Awo tusimbudde essaawa zino. Geno, olunaku olwaleero ekisooka ddala mu nsi tulimanyi nti nga Fool's Day. Olunaku lwa Fool's Day oba lwabasirusiru nange simanyi. Lwakulimba. Gavumenti ya Uganda eri mu kutulimba Omulambo gukomyawo. Gavumenti ya Uganda ekyo eky'Omulambo gw'Oulanya kiri gyeri. Oba etulimba oba tetulimba, ekisooka kye tulinako evidence nti yafa. That is point number one. Ekyo wakakasa na yakola ki? Yawumula. Kubanga nze nayongera okupepeta eri mu ddwaliro. Tisagendera ku byabano kwanza. Wagenda ye eri mmanyiga bwatuuka mu Seattle Cancer Care Institute eddwaliro lyafiiramu lyali ajjanjabirwamu. Twapepetayo ne bakonfaminga nti yakita omugendo nti yakivaamu, okitegeera. So oba batulaze bode ye oba tibatulaze bode ye, omusajja yafa. Ekyokubiri era kibakakatako ogutulaga kubanga omusajja afiiridde mu ofiisi yaffe. Afudde speaker wa ggwanga. Okitegeera. Afudde namba 3 mu ggwanga. Okitegeera. Kakati mweyo embeera nga tayinza oba ayagala oba gavumenti yagala oba teyagala erina okutulaga omusajja waffe. Kubanga tabadde waabwe bokka. Naye it was my surprise mpiseeko ku kitebe kya NRM bonna bambadde ziyero zokka neneewunya gavumenti speaker abadde wa NRM yokka. No. Batwali suppose kwambala black. Okitegeera. Anti kakati bino byabufuzi. Ogambye nti nebyobufuzi mukufa kw'Oulanya. Byobufuzi mukufa kw'Oulanya. Kati jukira abadde yakawangula entebe yo vice chairman wa NRM mu Northern Uganda. Mu NRM structures buli region ina vice president. Nga president ye Museveni. Yes, ina vice chairman nga chairman ye Museveni. Kakati nga balina bambi okumujjukira mu eyo line eya NRM. Niwankubadde nga yajoininga NRM lwanaakola ntya. Oulanya sikuba nti yali ayagala. UPS yali yaggwako dda. Era bakilozi associate be abasinga obungi babadde ne be yatumisa nga obulamu bwe alaba nga buweddeyo. Yatumisa ni Robert Mao. Bakilozi koligi be babadde akkiririzaamu badde asobola n'okulya nabo gonja ng'onaamulumyeko n'oli n'amulumako badde ba Robert Mao olala otunu. Okitegeera. So mweyo embeera abaddemu NRM bwanaakola ntya yali coopted bamuwamba ne bamuzingira muline olw'okubanga talina kyakola. Mulimu abantu abasala eddiiro olw'okubula ekyokola nga bimusobedde amapeesa gonna alaba gaweddeyo n'agamba kasale nalinga ewa eneme mpone. Ojjukira waliwo omuyeekera yali wa M23 bali bamuyita yali komanda wa M23 bali bamuyita ni Ntaganda. Ntaganda John Bosco yasarendalinga nayingira boda ye Rwanda ngemundu nga bamukeseze mundu ngawe vuga bubi nnyo mukongaawo. Nayingira boda ye Rwanda ne yesoga embassy ya America nga yeyewaddeyo nga ye option eriyo naye nga akimanya agenda mu ICC naye okusigala nga mulamu ng'ekyo kyalina okukola ki? Kyalina okukola ababanya okukuba ekyasi n'ofiira ku front. So n'Oulanya bw'atyo bwe yasarendalinga UPC nga terina lugendo jaji yagisalako n'agizingazinga n'agiteeka wano naga tetulina kyakukola katukole ki. Ate jjukira DPM mu kiseera ekyo nga nayo tekyali appealing kubanga Acholi sub-region eyo yalimu bana DP bangi nnyo era basala eddiiro abo Professor Genga Latigawo bonna
uyu muvubuka ono so yakava mu parliament muvuko yabadde mu parliament emyaka 2 odongoto bandi bano Batimau Bagilbert Oulanya bani abo bonna bali ba Democratic Party okitegeera naye reform agenda bwe imajinga kati nejja ne wave kati ne bakapucharinga ne batwala deputy yasobola kuba containinga no maintaininga pace eyokuwa esubi eyokuwa eggwanga esubi ne ba crossinga kati abali aba UPC ennyo ne baga katugende ewajjajja ne bayingira ewajjajja ne bakola ki ne batandika okukola emirimu kakati tabaddeyo nti ayagalayo nnyo naloko waliyo omugati privileges jeziri nyingi nebigenderako ebyo era babadde ayogera nabo mu kaluko bwa speaker wano ayina ababaka baffe be yali ayogera nabo aba NUP ng'abasaba akalulu n'abagaba baganda bange nange siri mu NRM nti njagala nnyo. I know these guys they don't even love me. Oulanya I am UPC. I am UPC 311. Ayina ababaka be yakigamba mikwano gyange besagala kwatukiriza ki manya. But we are here because the circumstance is not favorable. If you have to side the government, you lose everything. So ngali wao just circumstantial leader okitegeera embera ye mutaddeyo naye nga siwe nali so bamukungubaga batuufu olw'ebyobufuzi naye nga tabadde waabwe era bwojjukira ebigambo bye byafumuula ku mukolo gw'okungubagira obuli bw'enguzi mu Uganda ngaliko bavubuka bigambo ebyo byali bijjirayo ddala ekifaananyi ekituufu kya Jacob Oulanya. Okay? So mweye embeera nekibanga kitegeeza ki nekibanga kitegeeza nti bamuwamba ne bamutwala naye ng'omutima guli wala naye tumwagaliza birungi byerere so bajaganye bakungubage batuufu kubanga by registration abadde member waabwe. Okay. Newankubadde okungubaga kuno gwenga gwe Gyeguyingidde embeera eno what do you predict ekigenda okubeera mu Acholi oluvannyuma lw'ababaka okukkiriza akasente kali ke bafunye? Ekisooka omulambo gw'Oulanya ekigenda okubeera mu Acholi ekisooka gwe mulambo gwokka oguliko budget y'okuwa n'abakungubazi abamu ku bakungubazi abagenda okujja. Omanyi obudde obusinga ali omusajja gwayita Masiba Musoke ye anytime akubako n'alaba mbeera eri mu ggwanga nendowooza oba akubye banamusumba tubadde ku line tukyaliko ku live show naye tujja kuddira oba obadde ogamba ki? Esebo kisoboka oteesaako naffe katono mukama wange. Era koze comment yanga wekibona kikebera ku Facebook kweri ngamba ekisokera ddala okukawa ngamba nti Gyeguyingidde okwetonda abaana tetulina basukwa yazo baspektera tetwerabira ekisokera ddala nti Gyeguyingidde gali reflecting ekima by'abantu abo munofe kibatwika ku business dafa abantu aba naye kabera binene fetu babozaawo ebibali muliro waffe basi byewafa amayumba gaabwe kimubatwala omutonde wabo nakiba kikoleddeyo kyamukomberi yomusoyitonda naye abaganda yabeetonda kati yebamukabanga katitu naye bamokyoffe n'abaganda n'abantu abaganda okukola statement nga yetonda n'abaganda nakyo alisayininge okubeera saabalamuzi obutasongange kyakyakubeera saabalamuzi omuganda n'agamba nti bagenda kunsalira bagenda kubeera free and fair. Okay, musumba eyo ne Gyeguyingidde naye yensonga naye gyaliko katuli ku live show ne Gyeguyingidde mu kaseera kano era the same point gye tuliko olunaku olwaleero deyanza ekisebo so nowe nze ngamba nti n'ekintu ekirala nawulidde nga omukulu
enanga avaayo agamba bagenda kukwata ne pulezidenti beegabe bakwata abantu bonna abayogera nti kubanga gundi yafa butwa kubanga gundi yafa butwa nga tonnakwata abantu kati bagende basooke bakwate taata w'omugenzi kubanga yasooka okutwala info nti oli yafa butwa. Okay. Musumba tuyanziza that info. Okay. Jeno bijula beba bakufollowinga era bagamba twogera ku Owinyi resignation. Owinyi tujja muogerako. Kati chamaliza ku Oulanya. So anti ye bode yoke sose mu Uganda okubaako n'akasente akaweebwa abakungu bazinga ababaka ba parliament. Abantu abalina mu akasente ate baweebwa akasente okuwerekera munnaabwe. Kyagenze mu byafaayo. Era bino byabufuzi. Sente zaki? Kyagenze mu byafaayo buli mubaka afune milioni 3. Abaka baacholi milioni 3 nga mu 2 okungubagira munnaabwe. Acholi yefiiriddwa ba Uganda na yefiiriddwa. Ekyo mu sensi yaabwe. Tebakirina. Mu wisdom yaabwe balaga nti acholi yefiiriddwa yokka. So kyokka ng'Oulanya abadde speaker wa ggwanga abadde ffe tumusasula nga bana Uganda ffe tumusasula. Nange kenyini nga BigirwaMoses abadde ku sente zange. Okitegeera. Kakati omulambo ogwo gulimu ensonga nyingi nnyo. Waliwo omuwala gwe bayita Abba, Lilian Abba, woman MP wa Kitugumu. Yagenze n'agamba nti abanupu basooke kwetonda balyoke basomoke karuma okugenda eri mu Acholi. Naye yakyogeredde ku NBS enaggulu. Okitegedde? Kitegeeza ki? Nti obumu ku busozi obuli mu Buganda ko yayogeredde ng'agamba abantu nti okusala Nairo ogenda eri ewaabwe mu musana omungi. Okitegedde mu busiisira tusooke kwetonda. Ate twetondere mu Buganda. Ate yayogeredde ne wano nga tewalina amutwala nga kaguddeyo. Yali ogeredde eri singa sinzidde Kitugumu oba singa press conference yagikubye ku Nairo n'agamba wano nsimbye amakanda wano omuntu wa nupu yenna okusala wano asooke kwetondera eyo gyali. Yali badde akoze sense, yali badde ayina cause, naye ndabira ddala abantu abatalina magezi mu nsi muno. Omuwala omuto Lilian Abba naye ng'ali very very stupid nga sirabanga na stupidity ye level kweri. Toyinza kusinziira naggulu ku NBS mu Buganda gw'okujja ewaffe soka weetonde. Ani yakuyita okujja wano? Abasajja abanothana n'abakyala bonna abanothana nga batera okwera abagezi. Kampala ye diaspora yaabwe. Abamu kwabo abali eyo tebaddangamu n'okutiisatiisa. Kampala ye diaspora yaabwe. Abamu abava engulu. Abo bonna abava engulu abo ba Nobert Mau ba Olwarotunu ba ani abo Owinyi Dolo bonna takataka yote. Kampala ye diaspora yaabwe we bafunye sente empya n'enkadde. Yafunye milestone. Buli ava mu mambuka eyo najja wano n'afuuka sita asooka kuzimba wano. Mu diaspora. Asooka kuzimba wano. Oyo Abba ayinza okuba talina nnyumba Kitugumu. Nenga Kampala as we talk now. Ayinza okuba talina nnyumba Kitugumu. Naye nga basula omwo mu Naalya eno gye bagenda okulamaga. Namugongo awo kira. Tebasukka waawo bonna. Tebasukka waawo. Okitegeera? So yali badde press conference agituuza ku border point walowooza nti wakoma. Walowooza nti Northern Uganda wetandikira. That is nga wakasala karuma. Nali badde muwa respect. Ne kuchogerera wano. Naye omuntu ali enaggulu. Nova enaggulu nokkirira wali kukemba bazinoonywa kyayi. Wonna oli mu Buganda. Ate ogamba abantu nti bagende ewammwe. Mu North ogumanye ekiri mu North. Omusana gwokyawo n'ojjamu n'empale n'ogisuula wali. N'otambula bukunyi. Tetulamu kubleminga bakaramojjo okutambula obwere. Omusana gwokya kati ow'Ekitugumu oyogere ki? Tulina kyotugamba. Yakubye offside. Yekubye esasi mu kigere. Abo batumbaavu nyoze nkubuulira nga nze n'abatandiseeko tebasigalawo. Ffe twagendangayo ne Robert Mau eggulu
nga talina na nyumba watusuza tusula mu hoteri nga tusula mu naye nga party president wa kibiina okiwulidde yali mubaka parliament emyaka 10 yali chairman 5 nga talina nyumba nobody bonna no gutolaba Oulanya tenaba kuggwa tenaba kuggwa naye nga adde mu parliament kuva 2 myaka 2 kuva 2 ali mu parliament myaka 10 deputy speaker okiwulidde mwaka myezi 8 speaker full speaker enyumba tenaba kuggwa kakati kyaino aba kyemutegeeza mwanyinaze nti NUP tugenda kujja okuziika mwami Jacob Oulanya kati guteekateeka amaanyi agatwenganga mu kapasite yaffe tugenda kujja naye ye ateeketeeka amaanyi agatukola ki agatwenganga aba bateeketeeka ba receiving kyana kuba yatugambye mbu twetonde ye twetonde kuki NUP yakola ki ng'Oulanya yavudde ani odolo yavudde nagamba nage mu nsonyiwo kyenayogera kubanga oyo yakola nsobi kirikiri era pointing ngenda gituukako naye aba oyagala tugamba nti abaana bonna abeekalakaasa esiyato okay be baviirako okufa ku Oulanya bakirowooza is that the cause eya death ya Jacob Oulanya? Definitely no. So mweyembera lwaki ta emphasizing a point ya cause eya death yani yola ye point enkulu si bali abali bekalakasa bali bagamba nti mutereze Lacho hospital eyeggulu nawe aba ogulwadde gukuba ngoli kitugumu basobola okuddusa mangu eggulu n'okola ki n'owunyezebwa okusinga bakujuliza okutwala mu America wona otuukira mu America ng'owedde sawa 17 oli mu nnyonyi ng'owedde Nobert Mao ekirwadde kyamukubira eggulu yali afudde paka UPDF yaleeta helikopita yaayo ne bamuflyinga wuuyo Entebbe ne bamuflyinga wuuyo Aga Khan nga Lacho hospital tesobola kuwonya bulamu bwani Nobert Mao kati lwaki onyiigira bali abaana ate nga mwalimu n'abakyoli nno mubeekalakaasa mwalimu n'abakyoli ate bayite boogera Luganda no ayaliding up gundi eyo is it Madanda nayo atenga mukyoli atenga as a professor okitegeera human rights activist yes mukyoli si Muganda so olw'okubanga NUP networks ez'omu diaspora ziri vibrant nnyo ziri active nnyo bano balowooza nti ekintu kyali kya NUP no way so mweyembeera ekisooka tewaliwo nsonga lwaki twetonda tetukolanga ku nsobi era tuvumira nesekuvumirira yenna abakyoli bonna abadde bakulembedde olutalo olw'okwawulayawula mu Bannayuganda wano wentuukira ku mukadde waffe Owinyiddolo Owinyiddolo nabadde nno nva na mu ddwaliro Makerere waliwo dokita nzijanjaba omugongo Makerere ye dokita w'amagumba mu Uganda asinga ali mu ddwaliro lya Makerere University awo nendaba konvoyi y'Owinyiddolo nga mpanvu nga bakkirira wa nabadde simanyi nti bakkirira Mmengo Makerere awo wennyini nga ku main gate we nabasanze kakati Owinyiddolo teyagenze kwetonda abantu balina okukimanya Owinyiddolo Museveni yamugamba nti Chief Justice kiki kyonkoze ng'ebigambo bimaze okujja obutambi bumaze okukola ki okuyitingana n'agamba Owinyiddolo kiki kyonkoze lwaki ontanulira abasajja abo oyo mukuluti babulu sala amagezi mangu nnyo oteekewo ekifaananyi ekiraga nti oddinganye naki n'abasajja abo onkoze ki ekyo nze abo abasajja baali banzigyeko wano mu 29 tontanulira abasajja ki basajja abo genda omenyewo ebigambo byo naye Owinyiddolo teyazze Mmengo kakati Boba Kabaka Buganda ye mukobwe kitiwa Peter Charles Mayiga ye yakiriza n'agamba why nze kandi sivinga omusajja ono kwamaze okwetonda ekyo kifaananyi ekyokungulu kyasiigiddwa okay
era damage control yakoleddwa but mu mutima gwa Owiny Dollo muli munda obusungu bwe yali ayogeza kubanga yagamba you are ethnic leader you the demonstrators yenga alaga nti bali bachi baganda you are ethnic leader nasonga mu nsonga y'obusungu buli bwennyini botasobola kujjawo mu kiseera kino mu bwangu so mweyembera natuka ne galubindi nezigwa obusungu nga bungi face yali egeze nga tezikyamutu ne galubindi nezigwa katoyeza okuga nti obusungu bwavuddewo amangu ago so bosi we yamugambye genda ozimbe ekifaananyi ekyo ekya reconciliation saagala kuntanuulira baganda mu kiseera kino n'ebizibu ebimala jukira Museveni yamanyibwa atetenkanya n'abaganda n'atambula nabo olugira n'abuddizayo ku bwapa awo olinamuwa convoy olinamungayo ku basirikale n'abawayo ku nkalu ne bakombako ku lugalo bwe bityo bazatambula nabo mu mpolampola ono yaba ataanula ono yadde ataanudde ekintu kyatasobola kuzikiza kubanga Owiny Dollo talina capacity erwanagana na Buganda chaba na Uganda betaaga resigning olw'ensonga office gyalimu ya ggwanga teyagiwa respect okay tiyalowooza ku buvunaanyizibwa bw'alina mu ggwanga wano the whole chief justice okay omuntu akulira okugaba obwenkanya mu ggwanga toyinza kulaga busungu toyinza kugwa kataka nga wakola ki era singa tubadde mu Norway UK Germany okitegeera mu nsi ezaakulaakulana mu nkola ya demokrasiya yali badde yalekulira kubanga twamulabye nti is not tayinza kubanga ye custodian wa justice mu Uganda kubanga yasaze omusango mu public nagusingisa abantu nga talina na bujulizi nga byayogera bya bulimba bali bakozesa mukozesa goma ekyo kitegeeza ogamba kubanga bamuguddemu engombe gamba KRM presidential jet Owiny Dollo nga afanagana ne mukulu Nabbanja mukadde waffe mukulu Nabbanja eyagamba nti Seattle UK nenjawulo eriwa anti bonna bavubi betaaga okuresigninga gumayo okubeera ne prime minister tamanyi kibuga Seattle bwe kiri munsi olumu mugenda kulaakulana mutya nga ne mapu y'ensi yonna tagimanyi Kenya tusinza winter okitegedde kakati tuli mu kaseera kazibu nnyo n'olw'ensonga eyo nze siyafugirako omutanda nga taliiwo Katikkiro muntu mutuufu okureceiving delegation eya Jacob Oulanya I mean ya Owiny Dollo naye nze ngenda ku kiri ekirala nze si readinga kino ekiri ku surface wano kyolaba nze nsoma kiri ekyomunda kiri nti judge yamugambye nyamba buyambi ojewe ekifaananyi ekyo lema kuntanuulira abasajja abo okiwulidde abasajja abo kwentudde gobadde okimanyi nti okubeera kwa Museveni wano basajja abo ab'Emmengo ate nga wetuli wano ku lubiri wano wetuli wetukoledde video eno wokirira wali bwoti ogenda kumuteweta olya wali engalabi ng'oyingira administrative block Emmengo kakati Buganda bwega nti Museveni avaako bulungi nnyo yavaako kubanga Buganda alina abantu ate nga bamukiririzaamu muzina lungu kuddiza sebo nolinda ko ina bacho sirisema nti still abantu bacha endowooza eyo teyeetonze ayinza okuba yeetonze oli natugamba yeetondere n'ennuupu ayinza okuba asukwa genda afukamire mu kibiina yeetondere n'ennuupu kuba yagamba you know people you get my point so he must go at the same time and apologize to no people zikyendowooza ekyo tayinza kituukako because kyekyandibadde ekituufu naye mu bwongo bwe ne ku muntu gwasavinga jjajja butahabulwa tayinza kwetondera national unity platform kubanga aba akoze eki
aba agudda akataka ak'ebyobufuzi era kiba kitegeeza nti naffe tumuwangudde ate abali mu ofiisi za gavumenti ezo ez'amaanyi tebaagala kuwangulwa balina weakness eyo balowooza nti bw'obendingamu bwoti oba owanguddwa so nga kya bugunjufu. NUP erina contribution ku Uganda. Absolutely. It's a registered political party, erina clear leadership, erina abaka ba parliament, okay? Erina ba lawyers abagenda mu kooti omukulu zakulira okitegeera. So erina abantu ku ground. So bw'okola statement ng'owetondera NUP era oba ogenze mu nkola ey'ekigunjufu era tusobola okuwa respect naye ebyobufuzi byawe n'olwokubanga byagaga bigaawu nnyo byavunda eyo statement sigimusuubiramu okwetondera NUP naye nga kyalibadde kikulu nnyo naye ekisigala kiri nti bamusindise ku kakanyamuliro Mengo gwabadde egenda okusitula ebintu nga bikamba. Mwena bali ku sheno mwebale nyuma yabali ddala ate tukyasiima okuba nti tutambula awamu nammwe. Singa temuli osanga tetwali baddewo. Chwa ne Geno Bigirwa okutwa updates ebintu ebiri mu ggwanga. So owinyodola awo tumukomeza. Tumwesonyiwe. Owinyodola tujja muddamu. Tanaba kwetonda inaza. Katulinde ebigambo bye eby'omulumbe. Yagenda okwogera. Kubanga olumbo olwo lugenda kola ki? Olumbo olwo ebigambo ebigendo lubeeramu byebigenda tuwera ddala ekifaananyi ekituufu ekyabaganda baffe ne bakadde baffe abava mu akyoli. Ebigambo ebinaabeera ku lumbe lw'owinyi. Kiki kyoli like okulaba kiki kireke okubaawo? Emotional statements ziteekwa okubeerayo. Mulimu ba radical. Okitegeera abaagala okusinziira ku mukuziiko okwo kubanga okuziika it's a platform which you can use to communicate to the entire world. Being that abadde speaker wa Uganda, audience egenda kuba ya amaanyi internationally egenda kuba ya amaanyi. So buli muntu yenna anaakwata omuzindaalo bali ku test ya amaanyi tugenda batunuulira. Buli muntu yenna anaakwata omuzindaalo tugenda kuwulira bigambo kye bimukola ki ebimuvaamu. The likes of Nobert Mao, the likes of waliwo eribaka lya FDC lye chairperson lya actually parliamentary caucus baliyita anirye linene bweriti. So bali wako n'akasawo ka sukali eyo mu kyuma kyaki bali bagenze ku probinga committee ya parliament yali egenze ku probinga yene bamwa kasawo ka sukali n'agabanirawo. So tulinze ebigambo byabwe bye bigenda okutuwa way forward. Tetwagala ku predictinga mu kiseera kino biche binaabeera muki naye nga fe NUP tugenda kuziika ne wali agambe temugendayo bamwita Saro ogenda agambe bana muntu yambe temugendayo bayizo bawerayo namwe akatwa nedda sebo fe tugenda tetusuubira na muzindaalo by the way no muzindaalo tetukola ki temugwetaaga tetugusuubira niene kesi egunaaba gye guli tujja kulaba ekyokukola naye ffe tujja genda tuziike Jacob Oulanya. Naye ate ekirala bwogoba abantu kulumbe ani yagamba nti NUP funeral service. We are not a funeral service company. We are a political party. Okay? Like other parties. Yes. Kati gwe bwogamba nti tetubeere ku mulambo goziika omuntu wo. Muziike ati twakajja kufiirwa. Mu Luswayiri baliwe bagamba nti wangapi wamekufa. No gamba utya. Nti bameka abakafa. Nemba gamba ni ba mingi sana. Waiko mingi sana tumeona watu wamekufa. Okay? So toyinza tugamba nti ate nti olina kyamaanyi nnyo abantu bafa abamu tebaziikibwa. First think about Ben Kiwanuka. Nakati tumanyi mayitirege Ben Kiwanuka. Omanyi obunene bwa Ben Kiwanuka? Yaliko Chief Justice yekana kati nga bakyamujjukira nga ino omulunaku mu Uganda wano. Ben Kiwanuka singa mu M7 simu lyaza amanya yali badde ina public holiday wano nga mu M7 uyajiwa Bishop room jana ni room. Omanyi lwaki yamuwa public holiday
because January room ekisooka yali wa Church of Uganda and Museveni is a Church of Uganda a Christian. Okay? Ekyokubiri yali muyekera nga atambuliza abayekera abali e Tanzania bamoye Museveni. Kakati olwokubanga wakati awo teyasobola kumalako struggle namuwa public holiday si kumwagala nnyo. Byabufuzi bya Kikristaayo bye na mirembe byebikireta temuli mu kyama kiri awo naye abantu balabanga kati kyogamba jana ni room ye ya sacrificing okusinga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka yagana order zaidi Amin. Yagamba nze ndi musajja mukatuliki tuli bamazima na bwenkanya ate ndi wa DP sisobola kukola ruling gyo yagala. Tunoka ne procedure ruling gyo yagala sisobola gikola ne bamutwala ne bamwene second chance. Oso okutusa statement gyo yogedde. Osobola okusigalawo nagamba kamufirira amazima. Omanyi ekitegeeza ekyo n'okutuuka kati tetumanyi mayitirege tetumanyi bode yeri luddawa tetumanyi oba bamuwa mpologoma ne zimulya tetumanyi oba bamufumba ne bamulya tetumanyi oba bamusuula mu Lake Victoria. Kakati omuntu bwatu yali badde celebrated nga ina public holiday naye sebo ekitongole ekiramuzi kyateeka waawo memorial lecture yawo ya buli mwaka just kukyogerako ne kikomaawo. But it's supposed to be a public holiday mu Uganda. Kati abantu ngabo be bali badde bakola ki abantu ngabo bafira obulamu bwabwe. So gutoyiza tugamba nti gofiridwa omunene nnyo abantu bafadda muzindalongo kuddiza n'olwensonga eyo Winyoddolo taina legacy naba resigninga taina legacy gyagenda okutulekera. Owinyiddolo bukyanga judicial system eberawo mu Uganda ye Chief Justice asoose okulaga omutindo gw'ekibogwe mu byafaayo bya judicature mu ggwanga. Tewaliwo Saabalamuzi goyinza mugerageranyako naye taliwo nga bulijjo manyi nti bajjaji baba bagezi kubanga twamulaba mu musango twamulaba mu presidential petition ya Kyagulanyi after 2021 fraudulent and brutal general elections. Okay? Engeri gye conductingamu as a Chief Justice, it was not that as the chairperson of the panel eyaba judge. Okay? Engeri gye conductingamu nga ya kibogwe nnyo nga ya NRM cadreship nnyo ate nga ye Chief Judge. Twamulaba we ye conductingamu n'agaana ne gye bayita dissenting judgment ey'omulamuzi Kisaaki. Ate yamusuula nnyo. N'ajjawo tenti n'agijjamu ebizindaalo. N'agijjamu fayiro. Tenti n'agijjamu n'obutebe. Tenti ne bagijja nawo. Justice Kisaaki ruling yagisomera ku mulyango gwa kooti. Very embarrassing. It was embarrassing. Ku mulyango gwa kooti nga mu kooti munda bamuganya okozesa buli kintu kyonna ku instruction za Winyiddolo. But mu mateeka dissenting judgment ekkirizibwa because you are 9 judges oba you are 7 judges. Lwaki babateekawo nga temwenkanankana ndi waliwo buli mulamuzi alaba bubwe. Okitegeera buli mulamuzi akola ki? Ayina opinion ye. Katoyiza gamba nti bwogenda obiraba naye bwagenda neba nowe bagenda bikola ki? Obiraba yaswala nnyo Justice Owinyiddolo. Mungu amusaasire. So taina legacy gyagenda kola ki? Gyagenda tulekera. Okay. Tunulira judicial system bweri ekifaanyi kya judicial olwaleero. Buli Munnayuganda akimanyi nti nga toyina ssente toyingira kooti. Ekyo buli Munnayuganda akimanyi. Buli Munnayuganda akimanyi nti woba oli mwavu ebyokusikinga justice biveeko. Buli Munnayuganda akimanyi nti woba toliwo NRM toyina justice gy'osobola kufuna mu kooti. Okitegeera? Tunuulire emisa petitions za parliament zokka under Justice Owinyiddolo
gwe tusoose okulabira emisango gulabira ddala nga bano babba obulu ne bakunakuna nga evidence eze mu kooti walai ya Mungu owenRM olwokubanga gwe badikirainga aze wina n'aguwangula. Tulina keesi y'Ejjinja eya meeya w'Ejjinja Badman. Keesi ye yagenda ne mu byafaayo. Omulamuzi yasala omusango nga beesinga ku technicality egamba mbuye tebamusavinga naye nga plaintiff gye baawa omulamuzi yakuulako page y'okungulu kwali received stamp yagikuulako n'agiteeka wansi n'agamba bino sibitegeera biryafubeki tibivuddewa naye ng'agitadde wansi. Abaloya ne bamugamba sebo mwarecevinga kopi yaffe yiino naganze tebansavinga abasajja nga justice wa high court judge wa high court nga yakoze ebyo kwegamba genda mu musango gwa Paulo Mwiru versus Electoral Commission and Igeme Nathan Nabeeta. Omulamuzi yagamba ndi okukuba okulonda okutuuka ssaawa 3 tekimenya mateeka. Polling station eyawa Igeme obuwanguzi okulonda kwagenda paka saa 3 ez'ekiro. Kati mwami era okulonda okwo ne kubanga abanamawulire baakubwa kamera ne zisambibwa nga ne evidence weeri ne banamawulire bazze ne baswalinga affidavit ku kye baalaba n'agamba mutemwali bakungu bakakiiko ka byakulonda. N'olw'ensonga eyo tekimenya mateeka kulonda kugenda paka ssaawa 3. Jjukira kukoma 10 n'emu twavaayo 10 tulina okubanga tubala 10 n'emu tulina kubanga tubala naye kuli okulonda kwagenda paka 3 ez'ekiro. So those are the kind of judges omukulu ba presiding over. So talina ligasi gyagenda tulekera nze nganze simulaba muligase bokiraba botyo. So abali ku this show this particular evening batubasabye tukyabasabira ddala tutambuleko n'omukulu General Bigirwa who's any time from now bemna temulabye for the next 2 to 3 weeks tupulaninga agende kwa mujanjaba omugongo awamu n'amaaso batekamu tear gas bwaseka amaaso tear gas jawuliranga evaamu olubuto lwero nenga tusabye tugende kiri ku emergency gwe mugongo era mbadde ngenda kusaba ka break katini soke negololemuko kati soke wegololemuko era tunatera oba tumalirize ddala kati tumalize ddala omugongo era gumuli bize nenga mbasa please kindly whoever can tandikirawo gwe mugongo gundi agakanya gwembe sentemeka saga kani n'omusawo ankolako gono Makerere kubanga bwene subjectinga ku bintu by'amaanyi ennyo biyinza okunnemerera nengamba kantobere ba dokita baffe abaawano tewali kyakola naye kati lwakuba size nesikaani kati omugongo ogwo gulina layini yagwo nga bwetambula kati waliwo egumba eryasiseetuka okay disk si disk yenyini waliwo egumba eryasiseetuka kubanga bansiba guno omukono ne baguwanika bwe bati kuno okugulu ne bakusiba wansi eri ku madaala agambuka amadaala agambuka bwe gati nga waliwo amalala agambuka waggulu ageyongera ku fleddako so ne bakukyusa bwe bati omukono ne baguteeka ku kahando akambusa gali ne baguteeka eri ku mpingu ng'enywedde nnyonyonyo kati okugulu ne bakusiba mugana agali eno wansi ennyo ne bakuwetamu bwe bati kati awo n'obeerawo kati jjukira n'olubuto olwa lweweseemu kati ajja n'akuba eŋŋuumi jjukira ng'akubise n'omutwe bakumasikinga bwe bati nga n'abikola tomulaba kati balaba olinga awolaawolamu najja n'akuba eŋŋuumi 2 mu lubuto ne wenyeenya naye omugongo guluma empingu eruma mama abasajja omusango bakugamba computer misuse offensive communication olwokuba eggwanga oli wamawulire webale nnyo abali abasajja ba CMI beetaaga kubasuula mu asidi naggwerera mu mpolampola oba beetaaga batonyesa oba bidomola naye beetaaga nankanyi bano abasajja bookya werudingi bano
ekyo kimashini kyekiba kibayitako kiwaludinga nawe n'okimutwalako n'omukubamu ekituli mu kigere naye ng'okozesa kanaakanyako kadriru n'alaja namuko n'akawulira kubanga babi nnyo I'm telling you nnyo era nze zisobola ekyo ekirongole sikisobola nze era musajja beyisa bubi nnyo kugambye byetaaga n'omudriringa mu kadriru ako ne kayitamu eri ekituli ne kijja waawo n'alyoka ategeere nti ensi erimu abakambwe. My God, nze obulumi bwe nabiyitamu muganda wange just 4 days baba kunsiba mu myezi 6 nali savinze myezi 6 wakiri obulumi bwe nayitamu mu nnaku ennya bweziti nze namala kusyemu ayawo. After that story wetubasabira kindly ayina kyalina omusajja ono tugende batereze gumba eryo adde engulu omanyi bamwe abatula bali ku omukutu ku the flash channel we are not begging but tugamba tukwatire wamu let us support our brother where necessary and if you can we can't use it by force but if you can kuba bagenda mukola kwa ne makerere musawo wa magomba wali byonna tugenda kutambulira awo wali omukyala awo senior doctor wa maanyi nnyo ate musoga naye sijja kwogera linnya lye olw'ebyokwerinda yankozeeko nenfunamu kukangubanguba naye ate nzirayo buli lunaku then ne medication gye yaŋŋamba nkulu nnyo so abakulu awo simanyi bo batereddeko enamba ku sikuriini n'enamba ya General Bigirwa ngenda gipiningako awo shortly zibeereko in case bw'omukubira nga takwata osobola kukubira nze bw'onkubira nga sikwata kubira General Bigirwa direct and you're going to be updated how supportive you have been and we are ready to keep driving with you so n'olw'ensonga eyo temujjanga okwo okusigala nga mutambula awamu naffe. General Bigirwa tunaatera okumaliriza tuwumulemuko then ogende ono bitasara ogenda agambe God help Ugandans and we should wake up. Sorry brother General Bigirwa, Tamale Mirundi says Bigirwa is so operative. Tamale Mirundi Tamale Mirundi talina moral authority kwogera kunze kubanga ye tali mu struggle ye wa system kati ate mulimu abantu betutaanukula ffe kati nze Tamale mumanyi kuba nali naye nga mwavu muzibu nga ndi mwana muto bwenti nga akyakuba obutabo bwe yatundanga 13,000 waliwo akatabo kiyanguzaako 2,205 nga mba butazimuwa mu ekyo ekiseera yali agenda kutambuza bigere okudda gyakola ki gyali asula ekyengera 2002 so banange abali ku mukutu you don't need to blackmail our brothers and sisters so nze oyo mukulu mumanyi yali tasobola twali naye mu struggle naye ebintu byamulemerera n'atuddukako n'ayingira government so siyinza kuwanukula muntu wa government ate nga alina kukalebererwe kakola ki kakuva mu bulamu bwansi eno olaba obulamu bwe buli kukawuzi bwe buti tebuche bunacha nze bwe mulaba ndabanga obulamu bwe buli kukawuzi kuba kati ayinza okwagala okufa afe nange waba agende yekka. So please kindly mutambuleko awamu ne General Bigirwa. General Bigirwa soko jyo some number yawe eri 772 ya WhatsApp 772 8490 88. Kindly eyo ye number yange ya WhatsApp ebintu byonna ebimala niwo bosinika mobile money era leta amanya ga BigirwaMoses. Yo General BigirwaMoses tuchane unakwale ngabe tubagambe nti he is not fine, he cannot sit for long era aita tudachika gafana 35 abasobola okuddayo na omulamuko. Jeno akasembere ddala olowooza omukyala gwe bayita Anite Amongi ne Tayebwa olowooza kuba biri ani boss? Anite Amongi olwa
engeri gy'abadde azannyamu gemuzize ye boss kubanga era ye speaker ekyo saagala nnyo nakukirwako nnyo naye era bombi si ba boss ye jjajja ebintu bino mubikola ki muleme speaker wa Uganda ye mwami Yoweri Kaguta Museveni era chief justice wa Uganda ye mwami Yoweri Kaguta Museveni okitegedde era ame commander wa Uganda ye mwami Yoweri Kaguta Museveni MP wa Uganda ye mwami Yoweri Kaguta Museveni ye director wa UNRA ye director wa NEMA buli kifo kyomanyi mu Uganda muno mwami Museveni yakikola ki yakikulira era yakola emirimu ye minister of finance ye prime minister kubanga lwaki nkola statement eyo bano bonna tebalina buyinza busalawo nsonga yonna mu butuufu bwayo nga tebafunye ekigambo ki kati sagala ogambe nti Anita Amongi speaker ali awo amaanyi nnyo era speaker wapi wano speaker abaddewo nga wamaanyi badde bamuyita Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga naye walaba gyeyakoma nejjajja n'amaanyi ge bamuteekako mufulumya tewaliwo mulala wayinza n'obutabeerawo mulala olita kulimba so nawulidde story ntagenda kuyingira office ya speaker atiddeyo kati omanyi omukazi oyo mulogo mulungi kalitwala Kadaga Anita Amongi mulogo mulungi kati ayinamu ka element akagamba nti Oulanya ayinza okuba yalogwa okitegeera ate nga ze zimu ku assumptions ba analysts badde nga baleeta ezaviirako mukadde waffe okuva mu bulamu bw'ensi eno wadde nga butwa n'ebirala nga bye twabyogerako kakati aba asiize ekifaananyi singa agaana okuyingira ofiisi Oulanya mwabadde atuula Kadaga mu yali atuula aba asiize ekifaananyi ky'eddogo mu palamenti eddogo eriri ku palamenti lyaludde okulabika kubanga ofiisi esingawo amaanyi gye basobola ebyobufuzi bya Uganda baddaye gye basobola gye bakirininga kubanga Oulanya we yali agiyingira bafulumya buli kakikya bamufulumya n'ebifaananyi bya Kyabazinga ne babifulumya ku kawilibalo ne bakasuka eri okitegeera kakati wabanga yagifurashinga office nga Oulanya yagifurashinga gwe noti okugiyingira kitegeeza oli mulogo wa baluwa mulogo wa baluwa bayinza okubanga ye mwennyini yateekayo okusinziira ku ddogoli ye nga Anita alabanga eri ewakyaliyo ebizibu ennyo ate byatasobola so atagenzeeyo asinga naye nga kibi nnyo okusiiga ekifaananyi ky'eddogo mu nsonga z'eggwanga tekikola makulu kigambo kya butali bugunjufu tuli mu technology tuli mu era ya kugenda ku mwezi ba Elon Musk bakola motoka ziri ezitanywa mafuta okiwulidde bagenda ku mwezi bakola ingini ezigenda ku mwezi nga ffe tuli mu bya ddogo kigambo kizibu nnyo era kyantiisiiza nnyo nendabira ddala nga Uganda tukyalina olugendo lw'okutambula n'akasemberayo ddala olumanya lw'omukulembeze w'eggwanga okugamba nti buli ayayogera ku Oulanya bamu obutwa agenda kwatibwa n'Oulanya mwennyini n'abaana akyogera kasaba n'amuzika be bati nga batandika okulondoola abantu abo ekigenda tulekawa aleme tubuzaabuza mwami Museveni aleme tubuzaabuza kiyinza okuba ekituufu nga ye tamanyi yatta Jacob Oulanya naye ffe abatunuulizi critical thinkers tubala embeera tubala ebigambo nti kino kibaddewo ne kino mu mbeera bweti kivuddemu kino ate okubanga ono noono bebanyiza amapeesa ffe tubigatta kati agenda kukwataani asookere ku taata we kubanga taata we yagamba mutamanyi we yamugamba nti yali poisoned ate atandikire ku muzeeyi locally gwaba akwata kubanga ya breaking that story kubanga nze school of thought yange endala era ogijjukira bulungi nnyo era nkyagiyimiriddeko
ochali ku kitu n'ey'obutwa mweri kubanze nawa school of thought 3 ey'obutwa under Muhozi project ey'obutwa under the ambitious deputy speaker by then neya bisiyaga there is even natural death ziwerenya natural death tetera nnyo omanyi mu byobufuzi omuntu bw'ayingira emyaka 57 Jacob Oulanya abadde ayingiddemu nga toyina HIV, okay, nga toyina cancer, okay, noba ng'olina facilities Jacob Oulanya z'abadde nazo, okufaako kuba risks ez'okufa oba ozikendeezezza oba osigazza nakyo death naye nga oyingidde 8 ku 100 okitegeera eri mu America abasajja bafiira ku myaka 97 tata wa Bush akyaliwo Museveni tamwegomba ba Clinton bali kati abantu nga Kagame Paulo Kagame ne size ye Paulo Kagame nga bw'omulaba ne size ye bati bamuwambye ne bamutwala nga kaguddeyo ayinza n'okuweza emyaka 10 because ekisingo ekitera okututta mu Africa environment mwe tuwangaalira okitegeera kati omuntu nga Jacob Oulanya facilities z'abadde nazo n'emyaka gy'adde atuuseko abadde amaze okubuuka oluguwa ng'agenda mu luguwa luli olwabafiira ku myaka 9 okay so kubanga abadde alya bulungi atambula bulungi talina bizibu bya school fees talina bizibu bya rent nga talina kizibu kyonna ku nsi kati obulamu module eyo toyinza butatwala paka ku 9 sibula abatulaba neyanziza okubanga mutugoberera kanzitemu enamba yange eri 0772 849 888 0772 849 888 eyo namba ya WhatsApp osobola okunfuna mu WhatsApp nojja mu inbox ne tuwaya ate era osobola n'okugisuulako amaanyi nensobola okufuna ku quick treatment kitwagera bwetambula mbeyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala omukama Katonda abankuumire amina naffe omukama Katonda omulungi abatukuumire mwebale nnyo okubeera kweno this election the morning abantu muli bava mu nsi z'enjawulo abali mu America abali mu London abali mu Spain abali mu South Africa abali Naggalama abali bannange ebifo mulimu bingi naye nga tubaagala nnyo mwebale ddala kuba singa temuliiwo tetwali baddewo ekituleeta n'olunaku ennaku nti beetaaga ebigambo mu ebibavaamu sikuba nti baagala nnyo okutulaba abagenda okurisivinga mu mulambo gwa Jacob Oulanya Allah Katonda omulungi abakulembere mutambule bulungi abagenda okuziika wiiki ejja namwe mugende muzike bulungi nabali malwaliro wano wonna mu ggwanga tusaba Katonda abasusse obubaluma tubeere kyekimu abankumire mbere bulungi mwena tubatumiddeko nnyo okuli Sarah okuli Momo okuli Hamed okuli Taibo okuli Eddie my student abangambe ntino enda ba training accounting abakyali sportsmen yes namwe mbagala nnyo akume atakumira mpeera mbere bulungi mwerabu omukazi wa menvu ayise obuyisi nadde badde ngenda kugamba atufunireyo akawagu enjala eri kunze erumente nnya kagenze bugenzi nano kyali wange yafiiriddwa taata we Bigirwa